bakugete basibe bonna abali mu komerere Masaka abasinga obungi mu wadi bano bali yonna erimu abavubuka abawala n'obolenzi nga bali ku musagwe gumu aggravated globally naye nga babavunaana beba politician abali Masaka bakulembera mu mpooga. Ladies and gentlemen, abaana bonna abali ku busibe Masaka mu makomera bonna mpooga yabavunaanyizibwako n'Abedi Bwanika babateekako emisango gy'okubbisa amaanyi. Kati onemu babafulumye kooti omwa lawyer waffe bino byayogedde. Ekyo twazudde tekkomera ly'e Masaka bannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery. Ye bali bamaze emyaka 5, myaka 7 goza kyekigendererwa. Ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekiwaki gogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear. Era bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kakati naye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo. Ekigendererwa kiri very clear. Batasobola namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okucyalenjinga omusango wateeka ku omu ataaliwo nyine fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala balete fayiro mu Nnambiro. Alright. Kati mumpuliriza bulungi nnyo wano. Mpuuga, Mayiga, Abedi Bwanika, Bwangwa Tekamwa n'abalala kye bagezaako okukola kye kintu kye baakola late Honorable Ssegirinya Muhammad. Nkiddamu Mpuuga, Mayiga, Anita Amongi, Abedi Bwanika n'abalala bonna abalwanyisa National Platform kye bagezaako okukola kye bayita justice delayed okuddamu okwogera fayiro ku bantu ba community babateeka mu kategori y'emu ng'ey'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad bavundire mu komera sinakindi bafiireyo ye pulogulaamu yaabwe. Lwaki n'abasibe bennyini bwe batuuse ne bawa omukisa abasibe boogere. Abasibe mbale bulungi nnyo muganda affe Kigunde General Gaddafi bw'ati bw'ayogedde mu kooti. Bakugete basibe bonna abali mu komerere Masaka abasinga obungi mu wadi bano bali yonna erimu abavubuka abawala n'obolenzi nga bali ku musagwe gumu aggravated globally naye nga babavunaana beba politician abali Masaka bakulembera mu mpooga.
ladies and gentlemen, abaana bonna abali ku busibe Masaka mu makomera bonna Mpuuga yabuvunanyizibwako n'Abedi Bwanika babateekako emisango gy'okubbisa amaanyi. Kati ono babafulumye kooti omwa lawyer waffe bino byayogedde. Ekyo twazudde tekkomera ly'e Masaka bannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery. Gye bali bamaze emyaka 5, myaka 7 kuloza kyekigendererwa. Ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekiwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bwogamba nti bakola ki babiffa. So kiri very clear. Era bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kaakati naye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendera kiri very clear. Batasobola namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateeka ku omu ataaliwo nyine fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala balete fayiro mu Nnambiro. Alright. Kati mumpuliriza bulungi nnyo wano. Mpuuga, Mayiga, Abedi Bwanika, Bwangwa Tekamwa n'abalala kye bagezaako okukola kye kintu kye baakola late Honorable Ssegirinya Muhammad. Nkiddamu Mpuuga, Mayiga, Anita Amongi, Abedi Bwanika n'abalala bonna abalwanyisa National Platform kye bagezaako okukola kye bayita justice delayed okuddamu okwongera fayiro ku bantu ba community babateeka mu kategori y'emu ng'ey'omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad bavundire mu komera sinakindi bafiireyo ye pulogulaamu yaabwe. Lwaki n'abasibe bennyini bwe batuuse ne bawa omukisa abasibe boogere. Abasibe mbale bulungi nnyo muganda affe Kigundi General Gaddafi bw'ati bw'ayogedde mu kooti. Prison